Okay, webale nnyo kulikayo nnyo mukumbulamu kwakukulu nnyo ensonga lwaki tukusoosowaza ate olifreshinga obwongo osobole okuba nga otambula n'ensonga okumanya ku bwe bugagga bwo mukama tukyaliwo twogera ku nsonga mpitirivu nnyo ezigenda kugula obwongo alaba omukutu guno ate n'okulaba nga zikwongera amagezi n'obukugu mwebyo emirimu gy'okola bangi nnyo abajja mu kibuga Kampala ku makya jamu aba akutte bwe butyo n'akawungeza aba akutte weebuuze bojja kikyozza okukola era muddayo kyotutte ebyo n'ebirala byetugenda mukama wange obwesigwa buno bulimu maanyi ki kubanga ozze okukaatiriza njagala olwaliro abatula babutegeere obwesigwa buno maanyi ki agabulimu obwesigwa amaanyi gaabwo mayitirivu era omuntu yenna omulamu omuntu yenna yagagenda mu maaso omuntu yenna ayagala kufuuka ensonga mu nsibu oteekwa kuleebagesa oba oli mu ofiisi oba oli mukozi wa gavumenti oba oli mukozi w'omuntu oba oli musuubuzi oba oli kitunzi oba weekozesa buli wooli wonna ng'owatondebwa Katonda ng'okimanyi nti Katonda yakutonda olina kubeerogesa kubayi Katonda yakwata obugagga bwaffe bwonna naawe okweka mu bwesigwa obwesigwa bwebugaga obwesigwa bwe bukyusa obwamu bukugatta mu kampani nene n'ova mu kyola tekiri nti kikyosomye tekiri wadyova omukisa gwaffe Katonda bwe yatuwa ku bulamu bwaffe gutambulira ku bwesigwa oba olina empapula zifaanana zitya oba olina diikuli 10 oba wazimalayo naye nga tuli mwesigwa zigenda kugasa zigenda kugasa mu kitongole ky'onaagenda mu kyonna ogenda kugamba nti nze ndiko omuzimu kubanga babukozi kumbe gwe ayambadde omuzimu toli mwesigwa ndiko olutwe nolwekyekubiriza abantu bonna abampulira nti ekintu ekikusitula mu bizinesi obeera bwesigwa kubanga bizinesi yeetaaga kuba kuyeesigama oteekera kubanga olina Isaiah ng'ojja ssente zikwongera amaanyi oteekebwa kubeera omwesigwa ntya for example kati ng'abantu benzidde okufa ku 3 n'azimalayo n'emuwa 6 n'azimalayo n'emuwa miliyoni kati bali ku miliyoni 10 naye nzimuwa nga tapadde musingo wabula mwesigwa abaite kyentute sikyange nina kukizaayo obwesigwa bwo bwe buva mu promotion nti gunda kola bulungi kikusiba mu ofiisi ng'otu olina gattako obwesigwa sente zitali zizo tozikwatako olikomezaawo 3 netukongera 9 ose 9 tukongerekamu 8 obwesigwa mbulabireeko ng'ogenda mu booni bakuwa taxi for example tusa muyindi nagamba munno yakutwalayo kakati munakutwalayo ku lw'obwesigwa munakutunda mu kampani endala ku lw'obwesigwa munno agamba nti gundi ligani muwa omulimu kubanga mwesigwa gundi mumumpeera w'omulimu kubanga oli mwesigwa ye yasooka okuzulamu obwesigwa nene n'abusaasanya n'okulaakulana kuba Katonda yatukwata fe abantu natugamba tukolagana tuba tugamba obwegasi bw'emaanyi nga bukulembeza obwesigwa otegede bulungi obumu g'emaanyi ga Buganda Uganda tufa ku Buganda agenda tufa ku bumu olamuka wulidde enkulaakulana erina kusinziira ku bumu obwo oteekuba waliwo obwesigwa makaki kubanga era jjukira kigamba nti endagaano gye mukoze mu bigambo ne mu buwandiiko eteekebwengamu ekitiibwa mu bwesigwa mu bumu lwekyo muganda wange BBS Katonda yakwata obwesigwa yateeka kwano gwabira mukwano olunga si mwesigwa tasa kufuka mukwano ekisookerako bwe bwesigwa musooke mubira b'Oluganda yangambye okumubira ku ssaawa 4 yankubiri n'ebyali relationship bufumbo bwesigwa era ffenna
mu Kampala muno butuli wenjogerera kati fava mu ya kudubuya pa side naye ogenda osanga omuntu wa Western nga mukwano gwe n'ameemu afakulu kuba buli omu mwesigwa connection makati yayo watakubeera obwesigwa connection ya business ne bank watakubeera obwesigwa connection nakola business yo mu maaso bulina kubeera obwesigwa era omuntu yonna suula bwesigwa teeka ina kwafuwa wangi tasagenda mu maaso suula ebbali obwesigwa tosagenda mu maaso buli kyokola kyona kirina okufa kubenga oli mukozi wa gavumenti n'okusuula togenda kufuna mirimu ojja kubeera mu kooti nga mwosuulira babagulako emisango yalidde zino yalidde ziri bamuzitwalira ab'ekalamuja amabaati ne bageza ne bageegabira so nakyo mukama wange obwesigwa yenkulaakulana obwesigwa kwe kunyweza omulimu obwesigwa ye promotion obwesigwa bwe bugenda kujja ku ddaala okuteeka eddaala eddala omuntu yenna nga si mwesigwa aba akiikiridde omulabe gwe tuyita sitaani omuntu yenna nga si mwesigwa oba okuteekwa gye tuyita erya sitaani kubanga bonna akusala mu maaso yenna agenda kuvamu nga akwewunya omwakutya even nomumakago ojja kwekanga ng'omukyala wakutya kubanga toli mwesigwa oba osange ng'omwami atya omukyala we kubanga amwina mu dawutu si mwesigwa mukazi wattu alina akadaala bw'atunda ennyaanya akasente ke n'akakugulira kubanga akimanyi owooli so nolwekyo obwesigwa n'obwobeera omufumbo mu makaago ona abakulembeza n'obwesigwa mwena abadde mwina mu nyumba nga yeesigamu gwe biyita obufumbo byena obufumbo bwe bunyumira buveemu obugagga kubanga ogamba nti omukyala wange ali mu kukola ffena tukola otegedde bulungi era obufumbo butali mu bwesigwa bwonna baavu bwabuluma kiki oyo tomuwulira naye nga yebaawe omukyala wange ze yandema ate ngaomuyina obusibufu otegedde bulungi so nolwekyo obwesigwa buli abo yonna obugagga n'enkulaakulana y'omuntu ate ye promotion y'omuntu katulako tuyakivuge bafuta so leka kwebuuza lwaki obonaabona leka kwebuuza lwaki tokulaakulana weebuuze mu mutima oli mwesigwa babuuze so mbuuza bakalanti bange bonna nabanodde ku ddoboozi lyabwe ate nga mbalabula wooli mu mutima gwo oli mwesigwa bw'otuula mu bizinesi y'omuntu otuukiriza ekyo kyeyakugamba bw'akuwola ssente ze mu kwagala musanyu ozimudiza musanyu bw'ogenda mu ofiisi mbakuwa omuntu mu kitongole okola ebyo ebisaalibwa okukolebwa lwaki embuuzi nebedde mu Uganda yaffe kubanga abantu baffe abatukulembera abasinga bodi basobola obwesigwa mukama wamuwadde omulimu wamukulu mwesigwa obukadde 10 n'asalinkiriza akwata toli mwesigwa naye omuntu yenna nga tali mwesigwa aba ayambadde ekikolo lwekyo nkubiriza abantu bange bonna abawodde ku ddoboozi lya Yesaya lwanira kubeera mwesigwa gy'oli mu takisi beera mwesigwa ne banno bagenda kukwagala kubanga obugagga bw'abantu naye bwe banaakweshaanya togenda genda mu maaso bwe banaakutya togenda genda mu maaso lwekyo nkubiriza abantu abali mu butale awo woolina omudaala gwo beera mwesigwa banno kubanga ndabye kakati bawadde banka Isaiah mulimu gwayo ekozesa abantu oba toli mwesigwa nga bantu bakukkiririza togenda kufuna musa bwa Isaiah omusajja atisse pulayizi ennyaanya ze 10 azikuleetedde mu katale Nakasero akugambye zitunda ompe ssente naawe okimanyi bulungi tolina ssente ozitunze ozimazeewo essimu ogiggyeko Isaiah yakuwa ssente ze simu oziggyeko ate ng'okimanyi ssente za kusasula naye ndabyeko abantu abeesigwa ng'ebintu biva China tasasuddeko ate ssente neki nebijjawo nazayo ssente zaabwe ndabyeko abantu wano nga batika batooke kuva mu byalo negatuuka wano basasula ssente bakolaki n'ajjamu amagoba nazayo ndabyeko abantu abana wano nga batwala ssente za Isaiah ne balina musinga miliyoni 10
miliyoni 5 miliyoni 10 obuzibu ne bukoma kubanga bwesigwa nanga izanyiraddeko mwenyini otegede bulungi nga nirajja enkuba essimu mbampa ssimu nga sitaddeyo ki kubanga ndi muki nolwekyo ndabula abantu bonna bwogera kugagawula mu nsi muno beera mwesigwa oyagala mirembe mu nsi muno beera mwesigwa oyagala eddembe gy'obeera yonna wooli beera mwesigwa oyagala abantu bonna bakwetonde bakwenyumirizeemu mire wajjawo beera mwesigwa kubanga omuntu atali mwesigwa aba aguddewo ku bwegyo bwavu teeka olina kugwa kasita osuula bwesigwa wobadde wonna katonda wafe ajja kukugjayo akukuba ekikwansi kubanga nawe ogenda kutaawanya abantu lwekyo tulabula abantu mubiira byesigwa bwemwewula sente za Isaya muzikozese bulungi ziteeke mu bintu ebituzimba olebe ozifunamu ate ozikomyewo mu mirembe sigale nga tubakulaakulanya nga tugenda mu maaso. Tweyanza oye muzeeyi egenda mwaka ogenda mutongoza mweya profesa nga buli kyetwogera wano ofuna opozinga nate n'okufuna akabayiro n'akapapula n'owandiika nga agambye atya profesa. Tugenda kukomaawo katono nnyo, bwe tukomawo tutandikirawo ate tugende ku nsonga lwaki olina okugoberera ebyo by'okola. Katute katono nnyo tuvaawo.